ate no weteekako ne tukulaba nti weetaddeko weteekako kati naffe nga bwetutunulira wano mu sides tulako ne mu kamera wali mukama wange omutona amaze okugemebwa munnamawulire wuuna abeko kagamba abantu munnamawulire abeko kagamba abantu kubanga abazadde bangi bajja eyo baagala abaana baabwe bagende ku masomero naye abaana tebajja genda ku masomero nga tebagemye nga abazadde tebabagemye n'abaana abamu abatuuse okugema nga tebabagemye. Nange era njagala okwebaza munnamawulire waffe wane Mukono omwami Nsubuga okubeera ekyokulabirako ekirungi naddala eri bannamawulire abatannaba kugemebwa mujje tubageme ate tusobole okukola emirimu gyaffe obulungi. Sebo webale nnyo webalire ddala. Mulundi guno tekikyaliko nti no ba essential workers no twafunye eddagala lingi nnyo abantu bonna mbakunga mbakubiriza kino kya bulungi bwaffe bwe tuba twagala bizinesi zigulewo bizinesi zitambule bulungi abaana baffe bava waka tujjukira abaana baffe bamaze emyaka 2 nga tebasoma naddala bali mu bibiina eby'omu makati naye kati kyekiseera tugemebwe n'abaana tubagemesa abatuuse okugemebwa kubanga kyekisumuluzo kyokka ekigenda okuzza abaana baffe mu masomero. Receiving the vaccines this morning. Vaccines esobola okugema abantu 28,000 kitegeeza nti abantu abaeligible okugemebwa mu kategole y'abantu abaeligible okugemebwa bonna tujja kubagema mu disitulikiti okusinziira ku data eva mu UBOS twandibadde n'abantu ng'emitwalo 21 but already abamu twali twamala dde obagema nga tukozeseza vaccine ezasooka okubeerawo. Ministry ya health yali planning tukole mu centers 10 nga nefe tugenda kukolera mu centers 20